gwe kankubulire wachikere gwayikiriza gwakoleggwako Uganda gwoyikiriza gwobba tuba tukyali ku gwa UCC ne ba broadcasters wamu ne telecom companies nga zibba banna Uganda ne zireeta aba express penalty system kakati njakamba express penalty system gakakutambe okuba ebitaala nga SMS tuli oba ate no nawuliddeko mbusimanyi penalty ya mitwalo nkaaga ekyo kisinnakakasa kakati tulina abasajja bano okumanya bafunyo baleeta ebintu nga tebamanyi repercussions zaabyo kati olwo president ajja oba tuli mu wee hours aba traffic officers babagamba tema muyiteewo president ajja nga naawe ofumita anti traffic officer akugambye okoleki oteme baleka gutema agenda kuyitawo ku SMS tuli enkaaga bwe kiba nemba bulire yenna yagala okubba Uganda lwaki togitematema kale ffe buli omu n'omuwakakake oba jangu otugambe tukusasule mwezi z'ogende kati olwo president ajja anti yo kamera eri wali gwe kasite okuba ekitaala ngekuba receipt kasite otukuba kati otuuka mu kkooti bakugamba munnange nno wakuba ebitaala emirundi 8 sooka osasule emirundi 8 olwo mu sente mmeka senga oba osasula emitwalo nkaaga mwe obeera mu sente miliyoni endebe miliyoni nga nya 8 olwo oli mu kkooti kumbe kati sifa abali ku nguudo kakutema gyatayosanga ayise anti ku makyama yakayitawo then n'omutabani najja n'omukyala najja omwana n'omuzukulu awo naye ne bamuyisaawo olwo lwonna nange Uganda naye nga tokyali ku mulamwa boycott the Uganda Film Festival until UCC stops the illegal film broadcast bannanga obubbi obwenkukunala mu bulekeraawo abasajjamu abali mu gavumenti ya mwami Museveni ate mufune ku nsonyi mufune ku nsonyi temututunuulira na bubi nga twogedde ku buli bw'enguzi kuba ekituufu kiri nti tulwanirira mmwe Don't blame the one who expose a crime. Blame the one who commit a crime. Well, indeed, on this one is me again alongside Nubian and the King. Ding-a-ling-a-ling. Sing. Balikunanga bwerere makagwa byembona byenkoba. Express penalty system naye amanyi bwe tuba twogera ku bintu byakuba nti gavumenti ya mwami Museveni etulugunya bannayuganda era eyagala okwavuwaza buli muvubuka bannayuganda abasinga balabira ddala nti bino oba twogera byaffe Uganda yensi mwogenda ng'ekizibu kitandika okwapeninga and nobody even will pick interest in the consequences tomorrow. Besigye mabega ko yatugamba yabayita ba useful idiots. Nja kubawa ekyokulabirako. Mulabye obupande bwoyita ku golf court wano. Mulabye obupande speed limit 30. Babagambye nti baleeta express penalty system. Nga computer kamera y'oku luguudo yeraba nti okubye ekitaala ne bakuba penalty. Era obuuli awo nga SMS eze ku simu. Nga ebyo babiteekawo waliwo ekyala kye baleeta okuba nti emmotoka yonna ogiteeka ku luguudo eyina okuba nga etuukiridde okubeera ku luguudo oba bakirabye kati. Of course bino ebintu mu nsi endala gyebiri bannange bw'otambulako ojja kwesanga nti gyebiri. But what is the spirit of bringing these issues in Uganda? Njagala mbabuulire bw'otunuulira ministry ya Works nga bagamba okuleeta batandika okukebera emmotoka kugamba obulamu bw'emmotoka ng'eri ku luguudo naye ng'erinnya lwaki ffe abantu ba bulijjo batusanga ekinnya mu luguudo tetusooka ne tukuba minisita ne tufuna minisita wa Works ne tumugalamiza ne tumukuba kibooko.
Kuba ebyo byonna bye bitte emmotoka ze baagala okukebera obulamu. Bw'ogenda mu nsi ezaakulaakulanye balina pedestrian walkways ab'ebigere we batambulira mu bibuga n'ab'obugaali we batambulira. Ffe wano ewaffe ssente z'enguudo be bazibba ne pulezidenti waabwe. Bwe bamala okuzibba ne bakola enguudo embi ne zijjamu ebinnya nga ne bw'ogula emmotoka okuva mu bondi egituusa ewaka woosula ogenda ogituusa ng'efunye malfunctions kwegamba nga evudde mu mbeera mwe yajjira. Ye Uganda gye tulimu. Bo bwe bategeera nti ekyalo kifa abantu naye abantu balina omugga kwe bajja amazzi balala dysentery. Bannayuganda abali mu bukulembeze tebalowooza kugenda kulaba obucaafu obugenda mu mugga buvaawa nedda bagamba tuleete eddagala. Actually beekobaana n'okwekobaana bongere obucaafu mu mugga abantu balwale bangi baleete eddagala ng'abantu balina okugula eddagala eryo bafunemu. Bwebo ye regimu ya mwami Museveni. Bino byonna tubibaleetera mwe bannayuganda abeesuliddeyo ogwannagamba. Manyi ffe twabagamba nti UCC ekitongole kya gavumenti kiraga firimu ez'obuseegu nga kyekobanye wamu ne ba broadcasters. Firimu eziri ku ma-TV tezikkirizibwa mu mateeka. Ate ffe abasobola okusasula ssente ne baklasifying ezaffe tebazikkirizaayo ku TV. Kati UCC beekobana naye ekigendererwa kiri ki? Kwe kulaba nti omuvubuka yenna artist asigala ng'asabiriza. Mulaba kye bakoze abayimbi. Olwaleero abayimbi buli omu agenda ggula okusobola okufuna ekyokulya. N'abantu bemumanyi abaali ab'amaanyi nga bafunye ssente zitagambika mu kuyimba. The same story. Ugandans, I think it is high time we wake up to the realities of our country. Ekyamazima oba abaana baffe ne bazzukulu baffe tuli bagamba ki? I've never read about a dense generation like the one in Uganda today. Botunuulira amateeka mulaba millioni 10 ze bawadde bamembazi ba parliament. Do you think ezo sente mbuno okugenda kukola mobilization ewamu ku byalo baweeko? No. Abasajja bayisaawo amateeka gaabwe. Bayisaawo ebintu bye baagala. Essaawa y'olwaleero ndi ku Northern bypass, the most expensive road in the entire world. Ekirufuula the most expensive. Olwaleero luli under repair. Barely. Not more than 10 years after its construction. Luli under repair. Lwelubadde lukyasinza okuba most expensive, n'essaawa y'olwaleero we twogera luli under repair. Traffic jam akutte. Traffic is terrible. Beba abantu abatufuga. Mwalaba Prime Minister Nabbanja we yalina abasajja be bawa contract eyokola enguudo nga minister wa Kampala kennyini yagamba abasajja tebali competent kuba nti bakola enguudo naye nga ate ye supervisor. She's complaining in public. I don't know if education is meant to make people reasonable, then we have to revive our entire education system. Kuba abantu bano batugamba basoma. Abantu abali mu UCC batugamba basoma. Ebintu bye bakola biri totally controversial to the moral values of our country, Uganda. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 nze omulanga gwange gugenda eri abavubuka mwenna. Bannange tulonda abavubuka. Bano abasajja tebagenda kubaako gye batutwala okuvira ddala ku pulezidenti. Bano abasajja babi. Omanyi mbadde wano ku bypass nendaba Wafuso ng'ataddeko ekifaananyi kya Ssaabasajja. Nga mbutuufu nange bw'oba oli awo nandyagadde okubeera proud of some of our cultural leaders. But when they keep quiet on the issues that are breaking our society. Owekitiibwa Prime Minister Katikkiro twamuwandiikirako emabega awo nga tumugamba nti olaba munnange firimu eziragibwa zisaanyaawo what we are. Nabagiraawo ne batusindika wa minisita w'abavubuka ne tumulaba, nothing happened thereafter. Ebintu bye twogerako bye bintu ebisobola okutaasa generations and generations. Bye bintu ebisobola okuteekawo obuwangu bwaffe ne busigalawo. Abantu abali mu bukulembeze, they all chicken out to the issues that are crushing our society.
Bwendabye ekifaananyi nga batadde kabaka wange ku mmotoka nga nange nandyagadde nteeka ekifaananyi kye mu butuufu. Manyi njagala nnyo Katikkiro oyo Oweekitiibwa Mayiga, mwagala nnyo kuba nze kitange. Naye their silence when our society biruma. Bannayuganda mbakubiriza abaana baffe ebintu bye balaba ku TV bibi. Mutunulire generation olwaliro, mutunulire violence eri ku street nga babba abantu. Mutunulire how wrecked our society is today. Banange, let us all wake up. Bino ebintu bitukwatako, abasajja bano tubaboole. Something is wrong. Let us wake up as Ugandans. Omuntu ne bamuwa ne contract ekola oluguudo, ekintu kyalina okukolera mu wiiki mu nnaku 2 n'akikolera mu myaka 4. Like seriously, mukyegendeza, mutandika kyegendereza. Senga abaana aba badda ku masomero lwe mutandika okulaba nti enguudo zikolebwa, kiba kitegeeza ba contractors baba banoonya fees. Abaana baba naatera okuwummula enguudo lwe zitandika okukolebwa, ba contractors baba banoonya ssente bamaleyo fees z'abaana baabwe. This is what is happening. Tebakola nti bakole ekintu kitereere. They do to kugamba bafune ekyokwekwasa for purposes of accountability, basobole okubbirawo ssente. Yes, said netteeka erigamba tewali TV ekkirizibwa kulaga firimu etasasudde musolo, firimu etali classified. They don't do that. Never vayo ne bagamba nti we are supporting the film sector, tutegese Uganda Film Festival. Nenga the core values ezinzo okuyamba bana Uganda tokuba nti bafuna mbitone byabwe tebakikwatako. That is where I stand with my colleagues nga tusaba na Uganda. Let us join hands. Let us advocate for the well-being of our society. In Uganda yaffe kino ekimotoka kya muzeeyi ekya gonde abala kibayita ekya toyi naye ekya communications kikola kiwano. Simanyi nakyo kifudde. Bajje babikebere balawo babiri wasa okubeera ku nguudo. Ekikiri okirengedde. So nsaba bana Uganda, nsaba tuzuukuke. Let us interest ourselves in issues that are relevant to the well-being of our society. Kusaba kwange, let us boycott the Uganda Film Festival until UCC stops the illegal film broadcasts in Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.